Mbaniza kunyo ku YouTube channel Feel Life Experience Uganda nange mwana muwala wa Asha. N'abaana bato banange mwasibye mutya muli mutya kansubire nti muli bulungi nnyo nnyini ddala. Ate ng'olunaku lwaliro munange amawulire agava ku sayidi ya rape si malungi n'akamu n'akatono. Omukyala oyo amanyikiddwa nga TV presenter mukyala Bindeba ate nga munange baakyala era baayanjula. Olunaku olwaleero wabaddewo ka vidiyo akalinkinga nga kava ew'omukyala amanyikiddwa nga Kusasila President Advisor nga akavidiyo ako munnange beekutte nga bakola challenge tetukategedde ffe ba online in-laws ne tugamba anti akoze atya ono omukyala munnange tumumanyi nga mukyala Sserugga tetumumanyi nnyo bintu bino ate ono mwami wa rape nga nammwe mubimanyi rape yagezaako tukakasa n'atugamba ono mwami we ate nga n'ekirala bagamba ono omwami bali kubeera babiri era Mukama yabatonda nga balina kubeera babiri we banasomoka balina kubeera babiri we kwegamba babrithinga in nga bali bombi ne babrithinga out nga bali bombi kwegamba sayidi eno amaziga meerere na biwoobe naye nga munnange tukusaasiddeku nnyo omwana wattu ate nga yakazaala Kusasira ate naawe funawo otuula munnange amawulire si malungi gweno gamba tuula kayirabira ku Life Experience Uganda tugenda kuba tukuleetera ebirungi bingi. Even when the world fights us, me and him, we will stay together. Because Katonda yatugata, you don't know where we came from to become one. You don't. I don't know why you are trying so hard to fight this relationship. When I sit down, I don't know. I wonder why. But I'll always tell you, it's only God yatugata. And it will only be him. Agendo twawula. I love you from the deepest part of my heart, and I will forever love you. Thank you, my husband.